Kato Lubwama mu biseera ebya tiketi mujjukira bulungi nnyo embeera gye yateekawo nga Ssegirinya tebannamuwa tiketi. Yagamba bwe mutawa Ssegirinya tiketi tabbu egenda kujja. Olw'okuba tulina mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awuliriza amaanyi g'abantu. Amaloboozi agamu ge yawulira mwalimu n'erya Kato tiketi n'engifuna. Kato bwe nawangula naga nti omusajja awangudde lwakuba nti ekyankola obubi ate ye bambi musajja tunakola ki n'asigalira. Ne mu kusigalira okwo n'amanya nti Ssegirinya ono alina ekintu nga kyennyina Ssegirinya ono omusajja alemera ku nsonga. Kato nenfuna ebizibu ne bankwata ne banzigalira era mwalaba embeera gye yateekawo. N'olwekyo nze yabadde n'omuntu ayina okubeera nga nsooka kundowooza okufa kwa Kato Lubwama bwe nandibadde nga amawulire ngawulidde naye mawulire nga tegedde ku makya ate nga baŋŋambye yafudde kiro ssaawa 6. N'olwekyo tusubiddwa nnyo omusajja abadde ow'omulamwa, omusajja abadde alemera ku nsonga, omusajja abadde atekkiriranya, omusajja abadde namwatulira. Kubanga Kato ye bw'abadde akulaba n'ekintu ku ssaati nga takuyita mukaama aga musajja gwe ekintu ekyo ku ssaati kijje ate wantama kimanye nakyo yadde musajja gwe nkuwulidde naye wantama kati nga gwayagala amubuulira nti nkwagala ate nga ne gwatayagala amubuulira. Tulinawo abantu baffe abamu ku bannabyabufuzi be tuwangaala nabo n'abantu baffe be tubeera nabo nga ye yeefuula akwagala naye nga takwagala naye kati abadde tapulitendinga. Kato yensonga lwaki olabanga ffenna tuzze wano. Ate Kato abadde ayina enkola ey'okwagala enkyukakyuka. Ekimu ku byagira Kato ne bimutaataganyamu akati kugwa kalulu. Ninga Kato musajja wankyukakyuka yayinanga gurupu bagiyitanga Solida. Twabeera naye mu mulembe gwa Dr. Kanokiza Besigye. Eyo Solida yatuyamba nnyo. Buli bwe twatambula nga tugenda nga ttiimu ya Kato yetukuma. Buli gye twaddanga nga ttiimu ya Kato yetukuma ey'abo abaana ba Solida. N'olwekyo nga kikulaga nti Kato musajja wankyukakyuka lwakuba nti ekidumye afudde talabye ku bukulembeze bulala bw'abadde ayaayaanira kubanga adde ayagala nnyo okulaba ku pulezidenti omulala naye afudde talabye ku nkyukakyuka. Ne kino kituwe bannaayo okweteekateeka n'okuyiga nti anything can happen at a given time because Kato jjo yabadde mulamu. Essaawa ezaweza 6 ne batugamba nti afudde. Tola bwe mba nveeka nze nvaayo nnaamye kuba simanyi kiddako simanyi mbeera mwe tutambulira wakati omusajja yadde omulamu eggulo olwaleero nga mufu kitegeeza nti Katonda bw'atyo bwe yamuteekerateekera nti ojabeera mulamu eggulo limu ate leero ofe. N'olwekyo kibi nnyo nti mu mwezi gumu tufiiriddwa abantu 2 nga ffe naddala abasajja aba entertainment. Isima musajja affe yatugendako bw'atyo era naye kyali kibwatukira ne Kato kibadde kibwatukira kuba muntu wabanga abadde mu ddwaliro mugenda ne mukyala mugenda ne mumulambula mugenda ne mukola ki ne mumugumya ne mukola ki naye kati Kato okutugamba obugambi nti yafudde ekintu ekyo kituyisizza bubi nnyo naye nga enteekateeka za Katonda zo zaali zirina kubeera bwe zityo kubanga kufa Katonda buli omu amanyi bwe yamuteekerateekera. Oyinza okulaba nga nange wano siseetuseewo. N'olwekyo tekitegeeza nti bwaliwo kibaddewo baki naye bw'atyo Katonda bw'aba yateekateeka. N'olwekyo kibi nnyo nga entertainment industry tiyisima nga tannaweza na nnaku 4 tumulombereddwa ate naddirirwa Kato Lubwama. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda gulamu ewaka nvaayo nnaamye ekinviizaayo nga nnaamye eggwanga laffe Uganda lyakyuka bwogende oba tumanyi nti olodda kati nvaayo nnaamye era Ssegirinya nvaayo nga mugambye yadde ndi musajja musiraamu nina okubala emyezi 2 nga tebannanziika nammwe ekyo mukimaakirire myezi 2 balina okuntwalako ekatwe enateete ebwayise bwe mumanyi ewali abantu muowino kaleerwe wa nti omusajja wuuno banne tumukungubagire musajja wuuno olwekyo okungubaga kulina kuba kwa myezi 2 nvaayo emyezi 2 omusajja omusiraamu ekyo nasebo nakirangirire dda era kirina mbuwandiike si bya bino byakeera bukeezi omusajja ne bamuziikirawo kyekiyeta n'obuzibu n'ekya ne batta omulala newulire ne batta omulala wabula n'agira bw'ati kubanga omuntu singa amala myezi ng'egi temunnamuziika abasajja babeera ku bukengere baga tufiirwa omuntu nga nalwawo okuziikibwa ne kireeta obuzibu akati security neebeerawo. N'olwekyo nze nvaayo naami ate namugamba bwe balinzita obusi gube mwaka nga bankungubagira asaba banzitanga busi gube mwaka nga kungubaga kokka era batali kikolo ja kulaba. N'olwekyo ekitujjayo nga tulamye yene embeera nga gye walabe yagwa ku Isima yene embeera nga gy'olaba egudde Kato Lubwama nti gyo yabadde mulamu leero mufu. Honorable kati nga essaawa nabadde honorable kati mugenzi akikyo genda singo musubwako gwe ng'omuntu Ssekinnoomu. Kato Lubwama ngenda kusubwako ebimu ku byabadde akola ebisesa
kubanga Kato Lubwama nze yadde nange ndimu olwa entertainment naye ate waliwo mbadde ndaba Kato Lubwama nange nenyumirwa nti oba wasuzze ne ka stress n'olaba ku video bwe n'onyumirwa oba abadde kati yatandika okubeera nga sajjaatu mitimbagano abeerako n'asesa ku bantu olwekyo awo Kato tujja musuka nnyo naye ate era ne sayidi ya Kato ey'okuba nti abadde munnabyabufuzi tetuyinza kugyerabira era twagala kukwatagana ng'ababaka ba parliament tulabe nga atilisi Kato Lubwama wabeerawo enteekateeka ey'okulanga tutwala bode ye mu parliament mukungubagire twagala kuwandiikira sipika twagala kukwatagana ba MP bonna abali wano bona libonsereko baani atilisi Kato afune okungubagirwa parliament so kati yenteekateeka gye tugenda okuddako ate era twagala kulwana okulaba nga ekkubo lino eryambuka ewa Kato atilisi balituuma Kato Road kugamba ebyafaayo bya Kato n'okubeera nga tetujja mwerabira wabeerewo ekijjukizo kubanga ono omusajja gwe tufiiriddwa omusajja ngwaŋŋuli so alina okufuna oluguudo Kato ekyo nakyo tugenda kukirobinga bwe tuba tumaze okufuna permission ya parliament ey'okulaba nga afuna okusabibwa eri parliament because yali mbawuka wa parliament ali entitled okubeera nga atwalibwa mu parliament ogambye nti Kato yali mukwanogo bw'ova mu kkomera wali omulabyeko ne musiŋane namusanga era nankulisaayo nagamba kulikayo mugana nga abajambula baali bakunywezezza nankulisaayo nagamba naye kati weebeerere mundoza walabye emikwano emirungi n'emibi kati abadde musajja abulirira nemugamba nti era mikwano gyange nagirabye emirungi n'emibi because oba nkwata olwo nali nsuubira okujja okunkyalira nga tebajja ate olwo nali sisuubira baate nga bajja kati Kato nagamba nti abantu babalabye abantu baffe bwe batyo nemugamba nti ne wano tubadde tulwana nga abamu batugamba omusajja mumuleke abasajja mubaveeko abo kuga Kato n'abaako byaŋŋaye namumiitinga kubanga y'omu ku basajja abaateekawo omubiri gwabwe nga batukutta okulaba nga tufuluma ekkomere eri gye twali tewali wakusaaga ng'omuntu yenna gwagattako ettaffaali nti ofulume nga toyinza kukyerabira ensonga lwaki tugenda kubeera wano paka Kato lwanaazikibwa paka kinteekateeka yonna tulina okugibaamu kubanga abadde musajja wa nsonga abadde musajja ku sayidi yaffe yatulwanirira nga tufunye ebizibu. Honorable omwami gwe twogera Kisano Mugenzi abadde nga teyeri antama naye azze nga akyogera lunywe nti obwana bwa Nuupu bwamutama abamu baali balowooza nti oba oli awo nammwe babatwaliramu abadde yasigazayo emikwano. Kato jasi yanyigamu bunyiizi Nuupu butamuwa kaadi naye ate era kaadi teyagisaba kaadi teyagisaba kuba kati kaadi gy'ataasaba baali tebalinayo bagimutwalira waka nga ate waliwo abakozi eki abagisabye era singa yajja n'agisaba mukama waffe leero bati Kyagulanyi Ssentamu yandikutte kaadi n'agimuwa kuba abangi be yagiwa baiveni bayinkambenti n'agibawa naye teyajja kugisaba kakati bambi n'anyiigamu ye n'alabanga Nuupu eyamusuula ye kati n'abanga abadde abeera bw'atyo obwana bwa Nuupu n'ekyo yadde abadde akyogera ffe twamanya kubanga ogwakalulu nze nali nguddeko kalulu ogwakalulu weetakula ne watakusiiwa ng'owulira ng'ewakusiiwa ng'ogudde akalulu embeera gy'oyitamu teba nnyangu wanze 2011 navuganyako ku bwemupi naye mukyala wange yaŋŋambanga nti bakuwangudde naye nze nga neemagaza bwe nti nga ninga atategedde so ogwakalulu waliwo embeera eyo gy'oyitamu eyo ey'akalulu kati Kato bambi musajja wattu gy'abaddemu ey'akalulu kubanga omuntu abadde omubaka obukeera enkya n'ogwa gamba waliwo obulamu bw'oba oyolekedde ate bwobadde tokyalimu so ng'ekyo tetusobola kumunenya naye ate tetuyinza kutunuulira ekyo kyabadde aga obwana bwa Nuupu tetwagala tutunuulira ebibi kubanga kati budde buno mufu tayinza kwewozaako ebirungi byesobi tayinza kwewozaako nti kakati ajje agambe nti kakati bannaaye nedda kino banakikola mu nsonyi we kati obudde buno tulina tunuulira birungi bya Kato Lubwama era byenjogerako. Honorable nga tumaliriza eri oluguudo balutuuma erinnya ekyo tebakiyise basiima ogenze si basiima ogenze bw'abaddewo ye yali alina okukirwana nga mulamu banze kateekawo empeeyo waliwo ekkubo lye bagenda okumpa Ssegirinya olw'embeera gye nayitamu ey'okusimatuka okufa bagenda kumpa ekkubo kakati abantu abagenda okumpa ekkubo nange mbayambako mu pulosisi eyo okutambula kati Kato teyakirobinga nga mulamu naye Kato akirobinga nga mulamu ffe katukirobinge waasebo n'okukuwa oluguudo erinnya lyo ne liteerabirwa naye tekiyita kyakusaaga abantu abasinga abantu banyo tebafiiriddwa wano ne bagenda bugenzi ne baziika ne luggwa ne lukomaawo omuntu n'akomaawo bw'atyo naye ataddamu kujjukirwa naye wabaawo ekkubo bagamba ku kkubo liri erya Kato Lubwama road era eyo proposal ngenda kugireeta manyi babaka bannange omuli Nsereko baalani baani n'ababaka abalala bonna badde ba Kato Lubwama bajja gisekendinga tulabe nga Kato Lubwama afune ekkubo tubeere nga tumujjukira nti ekkubo eryo lidda wa Kato Lubwama tuteekewo n'akapande okwongera okulaba nga tujjukira n'emirimu gye n'obutamwerabira nti alina ettaffaali eyagatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Honorable nga tumaliriza njagala twogere on the entertainment side nga twakafiirwa Isima mu banki tanaweza na nakwana tufiiriddwe omusajja era abadde ngwaŋŋuli mwenga abasigaddewo kigenda baleka abasigaddewo kyekugambye tulina kubanga twetegese kubanga death
yo teriiko nti ono tajja girozaako oba ono yaffenna katulina okuba nga twetegese naye ate nga bwe twegendereza ekituyambye nti ekyakato Lubwama bwadde bulwadde yadde atyataaka kyetufuge mawulire ge naakafunawo naye ate ekyayisima gaali masasi kakati olabira ddala nga enfa eyawukanamu nti ono bwadde bulwadde kubanga Kato yebbanga lyonna babadde bagaa nti musajja mulwadde naye ate yisima ye kyagwawo bugwi nolwekyo tulina okubeera nga twetegekedde mu mbeera yonna ekibanga birwadde byo byebikusse weetegeke ekibanga buzibu bwebuzze yadde bwesisaba bwensaba ebitongole bye byokwerinda bikume bannayuganda n'ebyabwe nolwekyo nga entertainment industry tunyoleddwa nnyo kubanga abantu abo bonna abakagenda ogutannaweera na mwezi babadde basajja ba entertainment ate nga basajja bannabyabufuzi kati kyekisinza okubeera nga kituma nti entertainment ekaaba naffe eno ku saidi ya politics era tuli maziga tukaaba olw'okufiirwa abantu ab'omugaso bwe batyo. Theatre esigaddewa theatre Kato ekirungi adde alese agulumiza abantu bangi alina abantu balisseewo ng'agulumize abasajja nga bamwenyumirizamu era mujja laba wano abantu bangi nnyo bagenda bavaayo nga bawa obujulizi nti nze Kato yanfuula kyendi kati ekyo kyokka abantu abo baleseewo baguluminze bajja kutambuza omulimu gw'okulaba nga industry esigala etambula kubanga ekyo kibeera tekyakuyiga ffena tukikope nti bw'obeera ng'olina oba ekifo mwoli oba ng'olina department yonna yoli tuleyiningayo abantu kubanga buno bulamu bwe tulimu enkyofa newatabaawo agamba nti Ssegirinya yanyamba mu kino oba mu kino so entertainment naye naffe eno bannabyabufuzi tugenda sigala nga tutambula kubanga omusajja alese agulumize abantu abasobola okutambulira mu bigere ebyo kale tweyanzanyisa